kiki weegomba munnange ate okwagala ku muyimbi King Saha eddoboozi lye ki ekikunyumira muganda wange waba ayimba kiravulaavu kirege ki muganda wange wabula nga ku mulundi guno avuddeyoko wali by the way n'akubamu kaawo ka vibe akayimba akalege muganda wange akatambi kano kabadde ka tradinga ku mukutu ogwa TikTok byengenda okubeera nga nkulagako maaso awo Chameleone ye kyeyekola munange ate e Congo oh my god ali mu kushininga eside eno ate nga Eddie Kenzo ali mu kushutinga video ye imbawe eside eno muganda wange bampita Jaminati sinza ku Jaminati yogi kansuke nkutegeeze nti no kasita obeera nga tonaba kusubscribinga subscribinge kwosate n'okulayikinga video naye mu byonna ndabyeko ko wali akatambi akabadde katambula mwana mulenzi ono King Saha by the way eddoboozi lye muganda wange waayimba like kubanga ayimba ekiravulaavu n'ayimba munnange ate just nga w'omanya eddoboozi lye n'ayimbamuko ku style awo ezeesudde-suddemuko era nga ku mulundi guno akayimba kano by the way simanyi oba agenda kasumulula naye okusinziira wali labika ndowooza yandiba nga agenda kubeera nga akasumulula wabula ataddeyoko wali just abadde ali mu kkookamukaawo ng'ali mu kakookamukaawo by the way kabadde ka reggae akayimba kabadde ka reggae oli munnange ate omulungi Baraka Dube gwe bayimba style ezo muganda wange. Oh, what a night, what a night, what a night. Oh, I feel good when you wrapped up in my arms, dancing to a reggae song. I feel good, cause your perfume is a cloud that only I can talk about. See, let me know. I feel like running bomb. Bwe kityo munnange ate bwe kitambudde nkugambye akatambi ako kabadde katambula wali ku mukutu ogwa TikTok ku sayidi y'emu kankongereyoko wali Chameleone yabadde ne show e Congo by the way nalabyeko ko wali nga performinga ku mukolo ogumu esayidi eyo naye nga wali abaddeko ko n'abantu be nga boogezako kumulaba abadde ayogeza abamu obwama wali ku mukutu munange ate gwa TikTok by the way kankuzannyiremukko katono mu katambi kano. Yoyo nno omukulu munnange ate Chameleone jjukira nti nno nakusuubiza nti nja kuba nga nkuwa update yonna ennaafaayo munnange ate esayidi eyo ku mwana mulenzi munnange ate Chameleone kakati nno kankwongereyoko wali omuyimbi akatambi akalala akabadde katambula ye Eddie Kenzo wabula nga Eddie Kenzo oluyimba luno imbawe muganda wange lufuuse ensonga. Nalabako ko wali juzi challenges z'aba Nigeria nga ssebo oluyimba nga balukolamu munnange ate challenge nga lubanyumira okamalako obumazi by the way Eddie Kenzo nno nawulyako nga bagamba nti nno manager we mu Nigeria era nga ebiseera ebisinga nti kasita obeera nga weegendereza nnyo ennyimba ze zibeeramu munnange ate wali ki afrobeat wali ekyaba Nigeria muganda wange era nga oluyimba luno imbawe luyimba lulungi nnyo nga bw'okiwulira era nga avuddeyoko wali by the way mulengeddekoko mu katambi akabadde katambula wali ku mukutu ogwa TikTok nga it was behind the scene ebadde behind the scene nga boogezaawo okulaba ku video ye ku luyimba lwe imbawe embeera nga bw'ebadde mu katambi bw'etyo bw'ebadde. Olina kyokwata jangu oli ali wali mulo iwa mazzi wali mabega jangu eno
kati gesemberako wano katono awo ennyini sitamu katono wano kati onadde wano badde ngambo oli asemberi gweddayo obadde gwe bw'atyo nno munnange ate Eddie Kenzo ng'ali mu kushuutinga vidiyo ye Mbawe abadde nno n'abamu munnange ate bakafulu munnange ate mu kushuutinga vidiyo. By the way bagaayi bano be bashuutinga ne vidiyo ya Shiba Kalungi Samubadde esayidi eyo naye nga weebityo munnange ate webiri mu kutambula ku mukutu ogwa TikTok esayidi weebityo nga wembirabye munnange ate mu katambi ako wali esayidi. Kakati nno ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala kakasa nti no subscribinga kosa ate n'okulayikinga vidiyo jjukira nti no update yonna ojja kubeera ng'ogifuna kasita obeera ng'osubscribinze.